njagala kuyisako mu bintu bina abantu basalewo banga ddala balina gye balaga. Number one, was somebody strategic? Walondobamu. Oba walina ky'olondoola, by the way nakulondola kita kulondoola. Kubanga tosobola kulondoola nga tolina ky'olondoola. Number two, were you specific? Weefumiitiriza ku kyennyini ky'oyagala. Wano wenkutte. Kubanga nze ngenda ne mbuuza abantu naye gw'olagawa. Singa tuyingira mu kibuga ebintu bingi ne bitulumbagana, gw'osigala okyagoba ki? Bagaye muve mu paaka. Oba olagawa. Olikyaka nti sijja kuvaawo wano nomugati sebo ojja kuvaawo okujjako nga tewaliwo bikujjawo. Tubaleeta nnyo ku mawulire tetulina gye tulaga. Yeka tulagawa. Wayitawo ennaku 3 bamuddayo nga tebaliiwo. Naye ekigambo ekyo kiwulira baba boogera mazima. Muntu talina gy'alaga. One, teyalina gy'alaga okuva olubereberye. Mukama wange omu yaŋŋamba bamuyita Agasekalaala. Nanga nti omuntu atalina gy'alaga buli waatuuka aba atuuse. Kiddemu. Omuntu atalina gy'alaga bw'atusanga wano ati era mbadde nzijja wano ng'akiwula. Naye omuntu alina gy'alaga kyova olaba n'abantu balina schedules. N'agamba nti essaawa bwe ziti nja kuba nkola bwe nti. Mu bbanga bwe riti kyova olaba nze nkuzzaayo eri abasajja bali yasimbanga kasooli we ng'akimanyi nti kasooli amala emyezi 6. In 6 months nja kuba nina byentereezezza. Guno omulembe bwe gutakyusa ngeri gye gufubutula nsi eno eyabeeranga ebukuta ajja kwesanga ebukolooto. Nze nkubuulira tuli wano. Ne buno obuyimba bwemuzimba mu kibuga. Ate ekirungi ndi lwokuba temwalina pulaani. Oli bwe yakwata ssente yasooka kutuukira ku nnyumba. N'agula puloti yagigula ssente meka agigula $5,000,000. Atandise n'abakeera okukola ne bolowooza nti bali bulungi. Bintu si birungi. Kubanga tebaali strategic. Nze ndaba abantu mu bbanka buli bbanga basimbye batwala byapa byabwe babiweeyo ne bali babitwale. By the way, buli muntu gwensanga agenze okwewola ndabamu abantu 3 ku buli 100 abatatutteeyo byapa byabwe. Abasinga baba and titles. Abasinga byapa. Because abatutte kitwale. Pulaani eganye. Ennyumba yekayoka gye yateekako ya $7,000,000. Yali ayita afunye omulimu corporate. Naye tewali mbeera woyinza ku stakingira kikyo embeera bw'ebeeganye. Nnyumba ng'eyo tesobola kununula. Kisinziira. Kubanga ebeeganye. Embeera eganye togirowooza nti bagifubutukira bufubutukizi. Kubanga nze kugambye nti abantu baali specific nti wano we nali nnondoola. Because nze ndowooza nti obulamu bwandibadde tukuŋŋaanya buki nga bw'okuŋŋaanya n'ogenda ku level endala. Nze mbuuza where is another level in life? When do you achieve another level? Oteekwa okwebuuza kiki ekiddako.